tuli butereevu ku BBS terefayina eyaffe ewaka bakulaba kati oli muduyiro oya kabaka birthday run 2024 amasaza gonna bajjuse amasaza gonna 18 bali mu kudduka tozikiza kola duyiro ng'ogamba mukenenya 23 tukulinnya ku nfeete twebaza banafu aba Trade Foundation abavugirizi bafuna ebifaananyi n'omugenyi omukulu twongera okwebaza abavugirizi baffe banaffe banivana water amazzi kyegali gye tuddukira twebaza olw'obuvugirizi obwo twebaza banaffe aba Airtel amalwaliro ag'enjawulo twaniriza owekitiibwa Noah Kimba Ssaabawolereza w'Obwakabaka owekitiibwa Hajjat Mariam Kalubo Mayanja bonna bazze wano bali mu dduyiro Ssaabawolereza w'Obwakabaka owekitiibwa Joseph Kawuki Minisita wa Ssaabasajja naye ali wano owa gavumenti ez'ebitiibwa mu dduyiro wano owekitiibwa Anthony Wamala naye atwegaseko mu nteekateeka eno eya dduyiro owekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko naye tuli naye wano minisita w'ebyenjigiriza mu dduyiro wano wennyini baminisita ba Ssaabasajja tubaniriza mu ngeri ey'enjawulo owekitiibwa Rashid Lukwago naye tuli naye wano tweyanziza nnyo tweyanzenge mukadde waffe minisita Salongo Robert Serwanga minisita waffe w'abavubuka emizannyo n'ebitone weebale enteekateeka ennungi era twaniriza omumyuka wa Katikkiro owokubiri era minisita w'ensimbi owekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa weebale nnyo weebalire ddala Ssaabawolereza owekitiibwa Bwanika ali ku dduyiro tukwaniriza weebale nnyo weebalire ddala twebaza abavugirizi mwenna olw'enteekateeka ennungi gye mutusobozezza okufuna mwebale nnyo mwebalire ddala tuli buterevu Uganda Bureau of Statistics nabo tubebaza era babategeeza nti okubala abantu 224
kutandikanga 10 okutukanga 19 muzigo ye May. Uganda Bureau of Statistics. Twebaza omukungu Remy Kasule, Remy Kisache, Majestic Brands, akulira Majestic Brands era abadde mu nteekateeka eno. Omukungu Remy Kisache. Twebaza amasomero agalese abaana Lubiri High School, Nabagereka Primary School, Yanani Schools. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twanirize omumyuka wa Katikkiro owokubiri era minisita wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku by'ensimbi Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa atwegaseeko okukola dduyiro. Yegase ku baminisita ba Ssaabasajja Oweekitiibwa Kotilda Nakate ow'ebyenjigiriza, Oweekitiibwa Bwanika Ssaabawolereza, Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Oweekitiibwa twagala okwebaza Kasisiye Twinabo era Engineer Deputy ED Engineer David Luyimbazi tuli naye. OB Engineer David Luyimbazi. Utomukwana nnyo buleki. Tokwata ku buleki. Bwira tamuse.
Nation. Twanirize mukama waffe Katikkiro azze okwegatta ku baminisita okukola dduyiro. Twanirize mukama waffe Katikkiro atwegasseko mu dduyiro atukubiriza bulijjo okukola dduyiro. Oya! Ah! Oya! 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 Mukadde waffe omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule naye atwegasseeko. Oya! 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 Aya! Kona! Kona dduyiro kona! Oya! Twanirize Managing Director One Nation Media Susan Insibirwa tukwaniriza. Bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya nabo batwegasseeko mu dduyiro bakulembeddwa omukubiriza w'abataka Jjajja omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba Jjajja Nsamba naye wali bajjajja tweyanziza nnyo tweyanzeke. Nsaba betukola nabo mweyongereko emabega muwe ab'ebitiibwa Space Bamala baminisita ba Ssaabasajja Kabaka mubawe Space Bamala. Twanirize nnyo omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Augustine Mutumba Namwama akulira ekika ky'Eggobe. Abana bwenna mudde emabega baminisita ba Ssaabasajja Kabaka mu maaso. Omutaka Nsamba
ow'ekika ky'engabi tusanyuse nnyo ow'ekitiibwa Anthony Wamala minisita w'obuwangwa ow'olulimi obulambuzi ebyokwerinda tusanyuse nnyo omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mukungule tusanyuse nnyo twaniriza ow'ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga minisita atutwala mu nsonga eno naye atwegasseeko wano mu dduyiro twaniriza ow'ekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza wa Buganda mu by'amateeka ow'ekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa Obuwanika Rotarian ow'ekitiibwa Hajjat Mariam Kalubo Mayanja ow'ekitiibwa Noah Kimba ow'ekitiibwa Joseph Kauti bali wano bakola dduyiro bannange ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala bannange Katikkiro alina waaka Katikkiro mumwongere engalo alina waaka tugende Thank you so much, Airtel Uganda. I am them back. New vision, Olupapula. Office of the National Chairman. BBS. Telefina. Eyaffe. naye twagala mukole dduyiro buli lunaku si lwaleero lwokka nga Katikkiro bw'atukuutira tukole dduyiro buli lunaku si lwaleero lwokka CBS FM. USC. Uganda Human Diagnostic. Controller Bank of Uganda. Uganda National Oil Company. URA. KCCA. Engineer David Luyimbazi. Webale kucha. Katikkiro tannakoolwa tugende mu maaso temuwugula UCAA, Uganda Civil Aviation Authority. Insurance Regulatory Authority. KPMG. Abaumeme Mwebale. National Drug Authority. Uganda Lorries. Uganda Breweries. National Water and Sewage Corporation. Pride Microfinance. Uganda Party. Red Cross. Uganda Red Cross. Dental Care. Mwani Tedimba Limited. Kedi Humanitarian. American Tower. Bameya Mwena. Awatweka Seko Mwebale Nyo. Rotarians. Thank you so much, Rotarians.
participating in this run. Thank you, Rotarians. Office of the President, thank you very much. Patriotic League of Uganda, thank you very much. National Unity Platform, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eke kalulu ako.